This is your girl S1 of S series. Njagala babuza ko mwenna. Wona wasinzira okubeera as long as obeera onoga kotulabe. Njagala kwebaza Katonda akumye nze nga tukyali balamu ate era nenjagala basaasira mwenna nga tebitambudde bulungi. Yeah, Katonda abagumye abasaasire ate abanyweze. Buli kimu kijja kutambula nga mukyagala. Naye eno S series juka twabagamba tina early personal development, health, finance, lifestyle and relationships. Tubeera wano. Tubeera nga tunyumirwa tuyiga kogabe byonna biri wano. Okay? So today, guess what? Personal development. Tubeeraawo kati oyinza okuba oliawo nga webuuza lwaki gwe mikwano gyo lwaki gwe girekawo, lwaki mikwano gyo gwe gisosula, lwaki tejagala kubeera naawe, lwaki mukwano gwo abeerawo. I'm not talking about ayinza kuba even relationships, but never know normal people bano mikwano gyaffe. Okay, normally nogamba lwaki guno takyaliwo, lwaki mukwano gwange takyali mukwano gwange. We out of the blue bagenzi. Okay, so today nzo kuwa over seven reasons lwaki you're losing friends. Oba tuchimanyi lwaki mikwano gyo gigenda, lwaki mikwano tobeera ko nawe nobeera ngoli proud you know you have been with someone for 3 years nga mukwano go. Okay, so today number 1, over dependent. Amanyi sometimes abantu abo bachi wawe mtu etategera bulungi tetuganye mukwano gwa ino kuba supportive, mukwano gwa ino kubanga akubererawo good and well. Okay, naye si buli kaseera kubanga omudependingako bikaseera omusaba kiri gundi naye ngulya kino gundi kiri bikaseera nobanga omusaba bakuyita kusabiriza mu Luganda bikaseera nobanga bikaseera buli kimu kimuteekamu. My dear, abantu bakoowa tetuganye abantu bakoowa atugaseera naga gundi yantamye olwa obasabiriza nnyo. So please to dependinga nnyo ku balala tetuganye nzo kuba ebintu ebina nesigazaamu kali ako ogambe wensobodde okubanga sikiina ate ye anakijawa. Tetuganye yinza okuba alina naye naye aba ne plan ku bintu bye oba aba ne plan ku ssente ze wanga alina kya plan ze. So oluzinga omukwano olw'ensonga oli so overdependingako nnyo buli kimu buli kaseera buli woba oyagala ekintu obanoonya bakuyambeko. So please waliwo ebintu ebimu byolina okweyimirirawo obyekolere oleme kusaba nnyo buyambi bujja. Oli waba akuyambye n'agenda abamu tebajja kuyamba ajja kufuula nga akulinnyeko olw'okuba amanyi akuwa ebintu bingi. Number 2, toli productive. Okay, wabaddeko n'omuntu nga talina kyakwongerako kati oyinza okuba nga gwe otunaemu okube mutoki ogambe naye mbeera ne mikwano gyange njongerako ki. Yes, yanga tubaga nti tulina buli show zange nzijambagamba tino tulina we tuli mukuva, tulina we tulaga, tulina generation eri mutuvaamu, tulina generation gye tuddamu. Okay, so ffenna twagala okubeera n'emikwano egyo girowooza nga ffe bitulowooza, twagala okubeera n'emikwano abekugamba nga tuli mu kuzimba ekintu kyekimu nga tuli on the same track. Oba kitegeera. So nga olina kyoyongerako omuntu omulala. Yes, nga nina kyenkongerako olina kyomwongerako. So obeeraawo nga mu mikwano alinamu abantu nga 5 naye nga bonna balina kye bamwongerako ate nga gwe oli omu kwabo batalina kye bamwongerako. Trust me, yes, ajja genda. Okay, you will lose a friend because totally productive, tolina kyoyinga, tolina magezi gomwongerako. So please, you will lose a friend just like that because you're not productive at all. Okay, over judgmental. Omuntu yenna buli obeera n'omuntu tetuganye ngerawo njambagamba tino ebirungi biva mu mistakes. Tukola ensobi but omanya mistakes zogenda olongoosa mpola ekyo ne kiba nga kitambula bulungi. Okay, so omuntu ali over judgmental, trust me nange n'obanzi nyinza okuba yes njagala ongambe kino naye ate wootuuke nnyo okunjajinga buli kimu nonjajinga buli kyenkoze obubi buli kyenkoze tolirabako side nnungi gyendina oba tolina kirungi kyoliraba nkoze nogamba esi okoze kino ekirungi nange newembaze mba njagenda. So muli eyo mikwano gyammwe mwabakola buli kimu gwajajinga kino gwalaba buli kibi gwalaba byayambadde buli kaseera obeeraawo nga yes abamu buyita na butawagaliza okitegeera. So please, friends are leaving you because you're over judgmental. Walibadde osala pressure tetukanye waliwo ebimu ng'olina obyogera naye ebimu baaba olaba nga tebisaanidde kwogera tobyogerako. Yeah, number 4,
over talking nonsense. Omanyi generation gye tulimu abajje tugendamu waliwo ebintu ebimu nga twatuse kyawadde tuli bavubuka nga tetwagala biwulira. Okay, nga nze njagala okubeera n'omuntu oba gwe abantu baagala okubeera n'abantu nga babazimba bakola ki naye gwe buli wonaabeera nga ebiboozi buli kaseera oyogera nnyo gwayogera ku bantu gwayogera ku byabadde mu bivulu gwayogera ku ebintu ebyo tebina gwe bizimba. So wonaabeera eyo nga oyogera nnyo buli kaseera oyogera ebitagasa ebitazimba you overtalk nonsense. Okay, overtalking nonsense. Trust me, you will lose a friend. A friend will go ate kyotalina kwerabira tino sigweweka mukwano gw'omuntu alina mikwano gyenjumirala so kati naawe bali balina bye bakola naawe olina byokola so please you should be different. At least beerako ow'enjawulo tobeera nga. Okay, so please oba obadde oyogera nonsense, that's why your friends are leaving you. You should style up, you should sort out yourself. Si buli kyolabye kyolina okulaba oba buli kimu ogenda kyogera. Abamu tebagala biwulira, abamu bali mu kukola nnyo so they don't want to listen to nonsense. Okay, disrespectful. Okay, so tetuganye oyinza okuba oyagala mukwano gwo. Okay, tetuganye nti oyinza okuba oyagala friends bo mikwano gyo gyagala nnyo buli kimu okyagala nnyo. Yes, you love them right and good. Naye buli wobeera nga tobawa kitiibwa kye bagwanidde. Trust me my dear, tolina gogenda kusigaza. People are going to leave you, people are going to go. Yes, buli muntu ayagala ekitiibwa tewala tayagala kitiibwa tebakikulimba. Olina weba yeefuula ati alina ssente nyingi ayagala okuba respected, ayagala ekitiibwa kisigale nga kitiibwa kye. So please, the way you do your things, respect one another. And if you try to disrespect people, trust me, people will leave you and they will go and you stay there crying ogambe mukwano gwange yandeseewo ate ekyennaku ekisinga mwe temwogera lwaki babaleseewo tebayinza abamu tebogera but nayo factor nene nnyo tuwenga bannaffe ebitiibwa tetuganye tuyinza okuba tubamanyi wadde biki bye bali naye obawo ekitiibwa kyekisinga. Okay, another point, hypocrisy. You are hypocrite. Some people of you muli ba hypocrites. You are my friend oli mukwano gwa gundi mukwano gwani oli mukwano gwange naye gwagenda njogerako gwagenda nkola bino gwagenda kola biki. You are always behind my back or ina byokola behind my back. So newaba ku mukwano gwo baani obaani. Okay, buli jona agenda nga bikaseera nga gwe okola ebyo ebintu byotalina kukola. Trust me, no one will stay with such a person aina such a behavior. Okay, so please obadde eyo ng'oli hypocrite bambi, please style up. It's not a good habit era abantu ojja kuganga mukwano gwo akulesewo era ng'agenze. So tuyige engeri tulina okubeeramu n'abantu. If you choose to be a friend to someone, waba akoze ensobi togenda ng'omwogerera ng'omulaalaasa muyite tula wansi naye mwogere ku bintu bino. So that's the fact kyolina okukola. That's what you should do. Okay, si kubeera ng'omwogerera it's not a good behavior. Okay, another point, disloyal. Okay, omuntu adde disloyal abantu kugamba nga ali awo si muntu mulungi wakubeera naye, omuntu omukyafu, omuntu atatuukiridde, omulimba yebikaseera abeera akumpanya abeera alimba buli kimu ye talibeera straight every time abeera ali what. Okay, so if you are this kind of a person, ng'oli disloyal to your friends, oyogera nnyo gwakola biki gwe mukumpanya gwe yeewola n'atasasula bana omuntu awolanga all those even abigwa mu category eyo. You know there are people nga ye muntu mulungi mu kwewola naye ng'okusasula tasasula. So please, you should be loyal to your friends. If you are disloyal ojja keeping on losing mikwano gyo, which is bad. So in life twetaaga mikwano gyaffe kubanga gye gituyamba okutuuka wonna we tubeera tutuuse. Tosobola kubeera nga tulina mukwano. Okay, yes, we need people because this is the society and actually that's how life is. Mbera esi wano ku series mbebazako nnyo naye gwe natanaba subscribing like sharing commenting obenga ate tutambulira ku mulamwa gwe gumu ate era so akwelabadde ku camera mu Winner Photography and Videography. Oyina birthday party, oyina baby shower, oyina wedding kuchala kwanjula byonna nga wetaga camera personnel mu Winner basangibwawe wandegeya ku North Wing. Yes, North Wing genda ku offices zaabwe bajja kuba mwogera era mujja kukola business
atera ku sente ntono tono. N'abasi of advertising agency go enango ina business yo yagala bagikulangire. Yes, they do digital marketing, they do online selling and marketing. Still, bakola ebintu bingi. They do a lot of things. Yes, branding, promotions. You'll reach them on their number 0784-435-441. But yeah, Nasa Road. But the SC, love you. We meet next time.